amalala gakulembera ekigo era Muhoozi alabuddwa nti essaawa yonna bannayuganda baali musindika eruzira era baali mukolako emikolo nga bwe baakola mutabani wa Gaddafi. Bino nno byonna munnange bizze oluvannyuma lwa Muhoozi okubeera nga ayogera ebintu oba oliawo omuntu byayinza okwebuuza nti ye ddala ono ye ebintu abiraba atya. Mu ebyo era bitugenda okubeera nga tulaba mu mboozi yaffe eno mwe muli n'okutiisatiisa okubeera nga akwata CID boss wano e Uganda. Agamba nti ajja kumukwata, ajja mu arrestinga. Buzibu ki lwaki Muhoozi yeewerera akulira CID okukwatibwa? Okonnokossa mu ebyo ebingi bye tusobola okubeera nga tumalayo mu mboozi yaffe eno kukuliko bitugenda okubeera nga tulaba mulimu okubeera nti Muhoozi yayise ba MD bonna ba managing director abaazi media houses okubeera nga bagenda mbu mu musomo abeetaagamu okubalekikyalingamu mulina kukolamu nti ebintu. Era n'agamba ataagendeyo muganda wange arisikinga okubeera nga license eya media house ye eyinza munnange okubeera mu lusuubo. Mu kusembayo tugenda kulaba ennyonyi presidential jet eyatundiddwa era nga bano bagitunze ku busente obw'enseko bannayuganda nga beebuuza obwerufu mu ddiiru eyo ennyonyi ya Museveni gye twogerako yatundiddwa. Era mu kutundibwa teyatundiddwa bula yatundibwa naye ebiri mu ddiiru eyo muganda wange birimu kigoye weezinge. Tutandikire ku Muhoozi okugwa kwe ng'era bwe nkutegeezezza nti amalala gakulembera ekigo naye munnange kansooke nkulamuseeko era gye baleko gyonna gy'otuusaako engalo wano wemikwesese Uganda at large nga bulijjo enziguse era nga mmaze okubeera nga nzijjako ekiyinja bwentyo zigimeta yaffe nga etalaaga eggwanga lyonna. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri ggwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka oluba otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 okwo nno kuliko n'okuweerako transport gwe singa katugeze oli ku kisaawe Entebbe transport gwe balina akunona ku kisaawe Entebbe gwe bakubire bukubizi obuukenge nabo then bakunone ku kisaawe Entebbe paka ku Hillside View Apartments. Timo Property Consultants Limited bano nabo beekwate bw'oba oyagala okumanya ku bikwatako kugula n'okutunda ettaka, okuzimba ennyumba wamu n'okukola emirimu egikwatagana n'okulongoosa ennyumba enkadde oba okuteekamu ebyamazzi mu nnyumba, byonna aba Timo Property Consultants Limited basaale nnyo mu nsonga ezo. Okukosa n'omusawo wano gwentera okubategeeza omusawo ali talented ate muganda wange asobola okutegeera ebikuluma gwe munnyonnyole bunnyonnyozi. Nkyamuperereza okumuleeta wano ku Uganda at large nsobole okwogerezeganyako naye asobole okubeera nga ayogerezeganyako nammwe rather kwegamba musobole okutegeera endowooza ze ku ndwadde ez'enjawulo. Nkyagezaako kukyalenjinga naye muganda wange si mwangu kukonvinsinga nti jangu oyogere wano. Agamba ndeka tonkubya akabazzi ku mutwe naye nja kumuleeta nja kumumalamu akatengo mpolampola. Kati munnange twolekedde Muhoozi Kainerugaba ono munnange yafuuka kasobeza ng'ekiwalaata kyaki. Kakati waliwo munnakinya ono nga munnabyafaayo
historian ayitibwa Levin Opio. Ono nno munnange apredictinze ebiyinza okuddirira Muhoozi gyali nga kitaawe avudde mu ntebe, kwegamba amulagudde nti munnange munoova mu ntebe kino na kino kikigenda okubeera nga kikutuukako. Ono munnakenya era nga munnamawulire ate era nga munnabyafaayo Levin Odhiambo Opio bw'ati munnange akubye lines ze bw'ati wakati wa Uganda okusinziira ku byobufuzi nga bitambula wamu nga afunye ekyokulabirako, kwegamba tusigire ekyokulabirako ekya mutabani wa Gaddafi ayitibwa Saif al-Islam Gaddafi, nti ebyamutuukako nga Gaddafi amaze okubeera nga agwa kitegeeza nti Gen. Muhoozi ono Kainerugaba naye alabika ali mu layinizo ezimu mwatambulira, nti ayinza okusibwa singa Gen. Museveni kitaawe amweyinuza abeera munnange akolapusinze nga avudde mu ntebe, ate nga eyo fact of life Museveni alina okubeera nga akkiriza nti akaseera kagenda kutuuka oba mulamu oba si mulamu nga takyasobola kubeera nga afuga eggwanga lino Uganda. Kakati akatyabaga nno kali wa ate nera kyendowoozezaamu nti Museveni singa abeerawo bw'atyo nga bw'agenda akaddibwa bw'atyo jjukira kati mutabani already yafuga n'abeera nga lwakuba kwegamba bikyamutabuseeko nga bw'olaba byatabwa ku Ruto Ekinya, naye ng'akatabo Museveni kabadde ng'atukalakatiramu bano yakabakuwasa bukolokolo ne Ruto bw'atyo kyakola bannakinya eri. Kakati olwo munnange kye neeraliikiriddemu nti Muhoozi kati olwo mwemulowooza nti Museveni yafuga, kumbe Muhoozi yakola ki? Yafuga. Kiraba kati mugenda okuryalizinga nti Muhoozi yafuga nga yafuga dda era ng'akyakola ki? Era munnange ne muganda waffe ono Odhiambo Opio akitulabuddeko bannayuganda n'abagamba mutagendereze Muhoozi yali bakalakata, ekyo mulina okubeera nga mwekigumira singa temwebeereramu. Kakati munnange bino Opio byonna okubyogera yabadde ageraageranya Muhoozi ku Saif al-Islam ono mutabani era nga yali omusika wa president wa Libya Muammar Gaddafi, era nga ono yakwatibwa n'asibwa oluvannyuma lwa kitaawe okubeera nga amaamulwa mu buyinza 2011. Saif al-Islam yakwatibwa n'asibwa. Kati bw'atyo munnange Odhiambo Opio agamba Muhoozi teweebalabala bannayuganda baali kukwata ne bakuwalawala ne bakuteeka mu kaduukulu ke kamu, nsuubira era nga ke kamu ke ku Besigye mwali mwe tumuteeka, oba tuyinza omuteeka ekitalya naye n'alya ku bbulooka eri ey'akawunga akalimu ebikongoliro bya kasooli, kuba baddira kasooli kugamba nga bw'onookungula kasooli. Kati tebaggyako bikongoliro nti bakongole, ow'abasibe wano Uganda basuulamu busuuzi byonna, ekyuma ne kikuba, kati ne babagwezaamu akawunga. Kakati munnange bwe twogera ku Saif al-Islam mwabadde balutamumanyi ono munnange yali mutabani wa Gaddafi ow'ekyejo era nga yali asawundinga nnyo mu biseera ebyo nga kitaawe akyali mu buyinza era nga obusika naye abwesunga nga bw'olaba Muhoozi bw'abwesunga. Munnange ono baamusiba mu kkomera, baamusibira mu kakeegi nga bw'olaba akembwa oluvannyuma lwa gavumenti ya kitaawe okubeera nga egwa. Kakati eno y'engeri y'emu kati Saif omukulu Odhiambo Munnakenya atutegeeza nti eno y'engeri y'emu bannayuganda gye bagenda okukwata Muhoozi bamukube mu kaduukulu ako. Muhoozi mu near future, ate future ng'eri kumpi nnyo nga kitaawe amaze okubeera ng'agenda kuba takyabuzayo bbanga, ekyo Muhoozi akimanyi. Kakati naye n'abuuza nti bannayuganda oba ddala kituufu banaasobola okuresistinga, banaasobola okubeera nga bawakanya Muhoozi okubeera ng'atwala obuyinza, ekyo ng'akyebuuza era n'agamba nti okutya okuli mu bannayuganda n'okubeera awo okutundutunduzi nga tebalina kye bakolawo, kino kiyinza munnange
okubeera nga kyanguyiza Muhoozi okubeera ng'asikira kitaawe. Yagambye nti the only problem is that they are cowards. Nti ekizibu ekiriwo bannayuganda batiitiizi nnyo, they wouldn't mind Muhoozi taking over after his father. Era waliwo bangi nnyo tubawulira nga mubamanyi bamukkirize mu kiseera kiri babuze nga mukkirize nga bamaze okubba akalulu ka 2021 gurupu eyo mukkirize eyo nga tojja kulayira kutta kakati munnange ebigambo byopye bino bize mu kaseera nga political landscape e Uganda eri awo tetegeerekeka, eri jagged nnyo nga bw'ogirabaawo, era nga obunkenke bw'amaanyi nnyo, nga ba opposition leaders ne ba critics bangi nnyo bavuddeyo entakera nga balabula ku ngeri Museveni gy'adibazeemu ne mutabani we eggwanga Uganda. Jukira nti munnange lwoya lwa Munyindo olwekuula wekka ekyo temukyerabira. Waliwo bannayuganda abamu baba bali awo nga balinze bannaabwe ate ekisinga okukwasa obusungu nti waliwo bannayuganda abamu gwe bwali badde olabanga abategeera nti bannaabwe abavaayo kubanga baliringa struggle bo be bavumirira. Talinaawo ombuuza ati alternative talina awuza akudze mu biwanvu simanya biki sensitization. Muganda wange abasajja boyogerako bagenda ne bakwata emmundu naye olwo kyabatwalira emyaka 5 okusobola okujja ku gavumenti y'Obote nti n'emmundu yabatwalira ebbanga eryo. Kakati ggwe yes ezo zonna tujja zikozesa avenues zonna ez'okukola sensitization ez'okukola kutya naye tulina okwebeereramu. Kwegamba ne tuwagira ddala abantu betukakasa nti ono tumuwagire tuleme kuddawo buli kaseera nga buli gwe tufunayo oyo muwulaba oyo akolera Museveni muwulaba oyo omubuuzi bukakafu buliwa gyakulaga bulazi nti ategeera nnyo. Kakati ekyo nakyo ne kitusoberako ate ye Muhoozi muganda wange ne bwe yeesiga empitambi bo bali abasajja bakulaga bali ready okubeera nga bamuwagira era bo ye muntu waabwe ne bwayogera ebintu ebikola bitya bo ye muntu waabwe n'otafuna kyakulabirako ekyo nti omweyogereze takusuuza kayanziko n'otafuna nti gwe walabyeko ye mwana ezo ngero zammwe. Naye muganda wange muddaawo mutusobera akati mulaba nedda kati mulaba wakiri omulala yaliwa gwe jangu vaayo ogambe nti kati nze nzuuno nze nzize naye muli eyo. Anyway binsobera nze sometimes binsoberera ddala. Kakati munnange ate era mu ngeri yemu nga benkutegeezezza nti ku bimu kuviddeko Odhiambo Opiyo okubeera nga alabula Munnakenya oyo okubeera nga alabula Muhoozi Kainerugaba nti walitambulira mu ngatto za mutabani wa Muammar Gaddafi Islam Seif naye baali kusiba bingi nnyo kubanga emboozi bwingezako by'okubuulira bingi ate nja kwongera mu mboozi endala nkubuulire biki Muhoozi byabadde nga gy'ateekako n'aderiitinga. Kakati mu bimu ku ebyo Muhoozi yatiisizza okubeera nga akwata CID boss Tom Magambo ng'amukwata. Yagambye nti nja kukukwata ajja mmukwata nsonga ki nno emukwatisa. Ebintu bya Muhoozi bino biwanvu abamu bagamba ebyo tebikyali bibuuzi temubituwa temukola mutya. Naye muganda wange gwe gy'okoma okuwoza ebyo omuntu ayinza okuba nga ate era mwayita okubeera nti mu butaayagala gwe kumanya n'ogenda nakiri ate nakyo kyemutawiiriwiiri nga abamu kyemuvumirira nedda. Kati tulina okuba nga ebintu byonna tubikwasaganyiza wamu tumanyi enswakyola ne fulufiga byayogera tulina okubimanya kaabaani kubanga n'obwongo bw'abantu nabwo tebutegeerekeka buli unpredictable kyolina okumanya nti gwe oyinza okuba nga oli mugezi naye obugezi bwo olina okuba nga oli ready okubeera nga ate oko existinga n'abasiru. Gwe bw'obanga toyagala kuwuliriza basiru kitegeeza nti ate kati gwe oli musiru nnyo. Tosobola kubeera nga mugezi wekka kitegeeza ojja kwesegaliza obugezi bwo. Kitegeeza bw'oba omugezi ojja kwesa abasiru otuuke ku kyoyagala. Ekyo tukitegedde. Kega kyengezaako kutegeeza nti waliwo abantu abamu abafuuse akayinja mu ngatto mu struggle
nga buli kimu bo tebakikiririzaamu naye kyalibadde kiri mu struggle gini tebakikiririzaamu struggle gini tebagikiririzaamu ate n'eri bakolaga gavumenti tebagikiririzaamu kati ne babeera mu kintu ekiri ghostly kye tutategeera kye batasobola kubeera nga batunnyonnyola abo nabo bali awo balina maaki kakati Chief of Defence Forces CDF General Muhoozi Kainerugaba agambye nti agenda kukwata Director of Criminal Investigations wano mu Uganda wano nno bamuyita Tom Magambo Muhoozi ayagala kumukwata lwaki nno ayagala okumukwata mulowooza kakati munnange mu bubaka obwo ku mukutu ogwa X oba Twitter Muhoozi bwabadde nga ateekako entakera naye ate ng'abujjako ng'abuderiitingako bw'ogenda esayo tojja busangayo kubanga abadde nga ajja abuderiitingako kati Muhoozi bw'atyo tutegeezezza nti okukwata tukugenda kukoma ku magambo yekka wabula n'abantu bakola nabo Muhoozi yagambye nti okukwata kwalangirira tekugenda kukoma ku magambo yekka bosi wa CMI oba akulira CMI wabula n'abo bakola nabo magambo mbu okusinziira ku Muhoozi kati wulira ensonga lwaki Muhoozi ayagala okukwata magambo agamba nti magambo ayagala nnyo okukwata abantu nga yeefudde nti muzeeyi yamulagiridde bwetogerako muzeeyi Muhoozi gwatera okuyita Jesus oba Katonda agamba nga yeefuula nti muzeeyi yamulagidde n'agamba okay kati eno ttaani ye okubeera ng'akwatibwa Muhoozi bw'atyo ng'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa Twitter simanyi gwe ampuliriza butya bw'oyinza okubeera ng'oweeyinga obuzito bw'ekintu ekyo Muhoozi nga ye bw'akiraba perspective mwakirabira naye kwegamba buli omu ndowooza waali essaawa eno alowooza bibye naye ng'ate era mulimu n'abagamba mukwate bwe bali bannaffe abo babugologoosi kakati onnange era mu bubaka obulala omukutu wa X Muhoozi yagambye nti magambo amanyi kye yakoze era nga oba kye yakola nga kimwetaagisa okuwarantinga his arrest kimwetaagisa okubeera nga munnange bamunonako okubeera nga akwatibwa agamba kale kugamba tetunaa kubeera nga tutegeera kiki exactly ekyaleetedde Muhoozi okubeera nga ate ayabika mu ngeri efaanaganako bweru bakati ye yafuuka bwakwabika bwabisi ayabika bwabisi nga bw'onoogamba nti olina abaali bakimyeko ku mazzi abaali bawaddeku mu life ey'okukima amazzi si bano ba tap girls and boys ba city boys and girls waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti ye tatambulanko kusukka Lugazi tatambulanko kusukka Kyengera Wabuddo awo wakoma kitegeera tatambulangako awo wakoma awo kati ebintu bingi nnyo byatamanyi bingi nnyo naye kakati ebintu ng'ebyo kugamba bifaanaganako ng'omuntu ffe abaakima ku mazzi kati biri mu ekidomola nga kitonya olumu okuutawo twatera ng'ofuna bikoolaasi olumu ne tufuna omunwe gw'ettooke n'oyisaawo bw'oti olumu n'okwatawo bukwasi ne gajja nga kutonnyera embeera eyo abagimanyi ngo muva okukima amazzi kakati oba oli awo wayisizza amasanda oba agafeene oba ekiki nga waabise kakati n'omusajja waffe naye ayabika bw'atyo mu ngeri bw'etyo tuba tumusuubira okuba nga essaawa yonna atonnya kakati mu ntonya gy'atonnyemu ennyingi olunaku olwaleero nina entonya y'ennyingi nnyo mu bintu bingi era tugenda kuba byonna tubiraba tubiyitemu kubanga abantu abamu balowooza nti byakusaaga naye si byakusaaga okusinziira ku ki ekibaddewo wano nga bawamba aba NOP in fact tugenda byogera kuba UPDF yazze negamba dda bya bulimba biki naye tugenda kuba tubiraba wano kati poliisi kigambibwa okuba nti obuzibu bwe buva ku magambo nti magambo yalagira oba kugamba yakuliramu okubeera nga bakwata abasajja babiri basupporters ba Muhoozi kuliko ba MP bali ba MP Michael Mawanda owa Egara East okukosa ne Sisi Namuju ono woman representative owa Lwengo district abo be bakulako Muhoozi waya kati Muhoozi
kyongera okulaga nti obwannantagambwako bukyagendera ddala mu maaso kuba kati Muhoozi yali badde agamba nti awe leka amateeka gakole naye akulaga nti okukwata obukwasi ku bantu bwe yalina kulagira bulagizi kati teebereza Muhoozi ayinza okuba nga ne mu Bank of Uganda alagira bulagizi mumupeezo ssente bwe ziti mukole bwe muti ye Muhoozi oyo era gye tulaga muganda wange mmwe abatembeeta bye mutamanyi tubalabula naye gye tulaga tugendera ddala mu katyabaga kennyini singa tuba tetwebeereddeemu naddala nga tugenderedde kulabula okwa Odhiambo Opiyo munnamawulire era munnabyafaayo esayidi z'Ekkinya wali kubanga yalabudde era mukubuulidde engeri gyatulabuddemu kakati bano baateebwa ababiri be twogeddeko abo omubaka Michael Mawanda owa Igara East okukozesa ne Sisi Namuju woman representative owa Lwengo District kati bano baateebwa era nga balindidde kubeera nga bavunaanibwa mu misango egy'enjawulo egy'obuli bw'enguzi kati bwe twogera ku buli bw'enguzi kubanga taata wa Muhoozi yatukakasa ku birthday ye Kagame gye yaliko yasookera ddala okubeera nga bakuza wano e Uganda publicly nti Muhoozi tagenda babeerera bangumu abali b'enguzi era naye n'agezaako kubeera ng'ayogera ku the corrupt naye kati byonna byonna biyiyeemu amazzi kasookedde nga ayogera ku buli bw'enguzi kitegeeza nti ate ye corrupt number 1 kasi atandika okubeera nga ayingirira emirimu gy'abo abalwanyisa obuli bw'enguzi kati Muhoozi nkugambye bo n'abawagizi be waliye n'abawagizi be bwe batyo bakyakiremeddeko era bo bagamba nti Mawanda wamaanyi nnyo mu Patriotic League of Uganda era nga okukwatibwa kwe kwali kumutyobola bamusibako matugambuzi kumuliisa ngo ebyo kakati ebyo byonna byonna nga bw'obiwulira awo nkugambye nti byonna byonna bisooka ku kintu eki nti egurupu eya Patriotic League of Uganda tunaatera okubeera nga kwegamba tukiyiteekako kassaako twagiteekako dda kassaako nti erabika abagirimu balina ekintu ekyabwe bo nga bo kye baluka era tujja genda tuwaawula abantu abaakabano tugenda tubakuŋŋaanya abaakabano kabano bano tubateeka wamu bwe tuti awo nga tumanya tudiiringa na bano balina buli kimu balina amagye balina emmundu balina buli kimu n'obuyinza era mukama waabwe asiiba yeewaana buli kaseera naye kulabula bannayuganda bajja kusiba ojja kukakasa nti ensi temugibulangako kakati munnange tubadde tuli awo era mu mawulire nga galaga nti Muhoozi ate teyayise ba bosses bonna abakulira media houses era nga bagamba nti byegonza ku kalulu ka 2026 kati kuno okola bwangu okutiisatiisa nti mu bubaka obw'enjawulo Muhoozi bwe yataddeyo kugamba oba tetumanyi oba yabadde ali mu status ki naye kugamba buno obubaka yabuteekayo agamba nti ofiisi yange tegenda kuwa layisensi yenna MD yenna owa media house yonna oba deputy we atagenda kubeera nga atendinga kada course ayise ba MD okubeera nga bagenda mu kada course ayagala genda kubasomesa abasomese kikyayagala bakole amawulire bagaweereze batya era bakomawa Muhoozi Kainerugaba tugenda mu maaso baganda bange ampuliriza bino bye tubibagamba naye kansuubire nti mu matu temutaddemu bisaaniiko muwuliriza era nga muwuliriza si lwakuba nti muwagira gundi lwakuba nti simanyi tuli baggwanga lirimu simanya erinnya lyange simanya biki kati yogera wuliriza nga munnayuganda era osalewo nga munnayuganda twogera ku ddembe ly'abannamawulire kati Muhoozi era mu bubaka obulala twanjagadde mbukusomere wano bubaka nga sinabakubuulira story mu bujjuvu era yawandiise nti we are going to yaga nti tuli mu kuorganizinga kada course eri ba MD bonna aba media houses era egenda kuba nnungi n'abagamba nti ba media managing directors bonna bayitiddwa ofiisi ye era nga meeting eno egenda kubaawo ku lunaku lwakuna ennaku z'omwezi nga 27 mwezi ogwokubiri era bonna n'abencourage nga mujje mwatendinga
training mujje mubeereyo. Kati era agamba nti office ye egenda kutandika mu bwangu oba bunnambiro okubeera nga etunula mu media houses zonna, egenda kusauditinga. Era ng'agamba nti bino ebiragiro byawa biva mu commander of chief of biva mu commander of in chief, in fact yagamba not of chief, yagambye biva mu commander in chief, biva mu commander in chief. Nagamba nti mwenna mulina okubeera nga mulipotinga eri office ye bunnambiro, mugenda sebo tafutujja nange leero ngenda kujja nga tebanaba kubeera nga bakuteeka ku list y'abo abajeemu bajja kumma license. Kakati munnange nga bwe mbadde nkutegeeza nti Mbuya Barracks gye bivudde Lieutenant Muhoozi Kainerugaba mbu era n'ateekako First Son Chief of Defence Forces CDF and Senior Presidential Advisor on Special Operations, byonna ebitiibwa ng'abyewa. Baluwa bwegamba nti essaawa eno atunuulidde media landscape eya Uganda oluvannyuma lw'okubeera nga amaze okubeera ng'ayingirira key state agencies zonna ziyingiridde. Kakati ono Muhoozi Muleeka Kasobeza bw'atyo mu kiwandiiko n'ayita bonna ba managing directors aba media houses okubeera okutuulula eggwanga lyonna, tayiseeko ba Kampala bokka, era balina okubeerayo ku cadreship training, era n'abagamba kino kiri non-negotiable, si kyakuteesaako mboddeawo ate nze nedda, kino as a must, oba oyagala oba toyagala, failure to comply alabudde, kigenda kuvaako ebizibu ebingi ennyo, nti bagenda kubeera nga bakuggyako broadcasting and publishing license singa ogezaako okugaana. Kati muganda wange tuutwo Muhoozi bw'atyo nga amaze okubeera nga ateekayo obubaka mu mukutu gwa X. Ekirungi nti obubaka tubufuna butereevu, ndowooza nabali ne bafuna ebbaluwa mu bulambulukufu wa mu butongole nti babayita, omukulu agambye ajja bajjako license singa temumuwuliriza nga ye chief. Kakati munnange omusajja ono Muhoozi mu kulabula abadde atera kukolera eri ba opposition nga bw'alabula, oba oli awo n'abo abamu emikutu abamu abatera okuwandika amawulire ag'ensimattu ye gaayita ag'ensimattu abamuwandiiseeko bw'atyo n'ababonereza. Naye mu bingi byazze ng'ayogera muganda wange byongera okulaga obwannakyemalira obw'ekika ekyawaggulu, era akulaga nti singa media houses zigezaako kubeera nga zimujeemera, kuba kati ndowooza ayagala zikwasaganya, abagambye nti tugenda mu kalulu, mulina okuba nga mwogera, kubanga jjukira yagamba nti Uganda media mbu ebadde mbu yayingirwa aba enemies abalabe, yakyogerako fact yakyogera obazaali mu mwezi gwa 2 nti baali yakakyogera awo mabigakaawo nti media houses zayingirwa abalabe be, abalabe ba progress, era tebagenda kukkiriza ggwanga kubeera nga libaamu amawulire agaboogerera amafuukuule. Kati MD yenna owa media house alina okuripootinga for cadreship training oba risk losing their license. Kitegedde saagala kubaddiramu. Kakati munnange ebyo byebyo tugende ndowooza mu mboozi yaffe, akaboozi kaffe wano akasembayo tumalirize kakwadde kakwatagana ku ki yabadde ennyonyi. Kakati munnange ennyonyi eya Museveni yatundibwa
bagamba nti yatuviirako okubeera nga tufiirwa obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente. Jjukira nti okutunda kw'ennyonyi kuno bakukola yeba ddiiru kasaba bakitegeera nga bo batandika. Abasajja ba Museveni abamwetoolodde nga bo bakola ki? Nga batandika. Ate naye akimanyi bulungi kuba olumu kindeetera okulowooza nti oba naye abibeeramu kubanga ate oba abimanyi ate n'amaliriza nga era sitiro abongedde emirimu, abamaze okubba eggwanga n'abongera emirimu. Kakati munnange nti okutunda kuno kwaggwedde abatunda presidential jet gye bayita Gulfstream 4 era bagitunze biliyoni 2 ze miliyoni 10 eza $. Munnange Gulfstream 4 kigambibwa okuba nti yasooka kugulwa bagigula mu 2000 era bagigula biliyoni 6. Kati bwetutuuka bwe ziba nga mu $, ziba miliyoni 3. Kakati okusalawo okutunda ennyonyi eno kiza oluvannyuma lwa gavumenti okubeera nti yafuna ennyonyi endala gye bayita Gulfstream G550 mu 2009 era nga eno bagigula miliyoni $48 ze biliyoni 9.6 eze Uganda. Kati jet eno empya era nga mu kugifinansinga kwamba okugigula yali mu nkola ya bbanja kibanja mpola nga bayita mu Bank of Uganda era nga bagamba nti bagigula kubanga yo yali nnyangu nga nnungi era nga etambulirako waggulu okusinga ennyonyi endala, kale ne safety features mu yo nga nnungi. Kakati ennyonyi yali enkadde kitegeeza ne baba nga baagala okubeera nga bagitunda era nti okugitunda eyaliwo mu makkati awo nga middleman ye Mike Elias Associates ono nga US based sales agent era nti ennyonyi eno bwe batyo baagivuga ne bagitwala mu United States of America October 29 ne bagitunda mu December omwaka gwe gumu. Ti bino byaliwo. Kakati okusinziira ku State House Richard Muhinda atugamba nti sente zino mbu baaziteeka mu Consolidated Fund eya Uganda wali mu Bank of Uganda. Sente gye baaziteeka naye transaction eno oba okutunda kw'ennyonyi kuno ne kuleetawo okubuusabuusa. Government officials bagamba nti ennyonyi eno nti at least bali batunda biliyoni 4 sorry, bali batunda biliyoni 4 ku ezo 2 ze bagitunda era nti okugitunda biliyoni 2 ekyo ekiba nga kyavuddeko kyebeereza nti bagitundira eri mu myaka giri mu 2000 kati tuli eno mu 2000 2010 okitegeera. Kakati olwo tuli eno waggulu 2021 kati olwo bazza biri abasajja baalya ssente n'okuziyigira ne bannange. Kakati ng'abantu beebuuza nti ddala Uganda yafuna fair deal era bakwitikize nga bagamba nti tewaaliwo bwerufu. Waliwo okubuusabuusa kungi nnyo ku ssente entuufu ezaatuuka mu National Treasury. Ssente entuufu zaali mmeka? Kakati mu kuddamu ebibuuzo bino Parliament bwetyo n'ebeera nga eyagala neteeka enninga ku Ministry of Finance okubeera nga batuwa full detailed report ku sale ey'ennyonyi eno ku ddiiru eno omuli n'information ey'omuguzi. Kati munnange era bano lawmakers wamu ne civil society groups nga bo bagamba nti okutunda ennyonyi kuno kwali badde kubeera transparent nnyo kubanga ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi nnyo ezaali zirimu mu ddiiru eyo. Kakati munnange
mu kugula ennyonyi endala Gulfstream G550 era nako kwaleeta okwemulugunya ku nsaasaanya ya gavumenti ssente zisaasaanya era nga bannayuganda bangi nga bagamba nti baba balina okubeera nga batunuulira mu mbeera pulezidenti gy'asaasaanyamu ssente ku presidential jet eyo nga bagamba nti kyali tekizijja kubanga eggwanga lirina challenges nnyingi nnyo kati nga mu byobulamu mu byokusoma enguudo n'ebirala byonna infrastructure nfu kakati ng'abamu bagamba nti $1 oba $1,048,000 zali badde zikozesebwa oba ezakozesebwa zali badde miliyoni zino 48 ezakozesebwa okugula jet eno empya zali badde zikozesebwa okubeera nga baziridirectinga mu public service okusinga munnange okubeera nga beejalabya ku nnyonyi eno kati newankubadde nga ebyo byonna bibaddewo abantu bakwitisayizinga naye bo gavumenti nga bagamba nti kyali kyetaagisa ennyonyi ennungi Museveni okubeera ng'atambula bulungi nga tali kukutaataaganyizibwa naye ate ennaku zino mulaba atambulira mu Uganda Airlines ekyo nakyo kiri awo waliwo okubuusabuusa kungi nnyo mu bintu bino ne gye baagula naye baagulaganyegenya mbu Museveni alina okutambula bulungi mu trips ze ez'ewabweru ng'ali seefu kale n'okunnyonnyola okwo tekumatiza bannayuganda era ebintu bingi nnyo ebyetaaga okubeera nga tubimanya mu bwerufu okusinga okubeerawo mu nzikiza palamenti eyagala kumanya diiru eno era minisitule ya finance tebakitadde ku nninga okubeera nga ennyonnyola akonvu n'akagga ku kutunda n'okugula kutunda enkadde n'okugula empya naye byaliwo mu myaka gya 20 eyo si byakaakati muganda wange gwe ampuliriza era kati babeera baagala bimanya kati kitegeeza nti abo baba Museveni yakimanyaako kitegeeza nti baazirya nakkiriza n'okubasonyiwa n'abasonyiwa balinde bulinzi kubagamba nti naye nakitegeera naye nembasonyiwa sigenda kusukkawo nnyo wano tusinkane ate mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda At Large mu mikwesese nga bulijjo akuume